Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Olunaku lwakuna enaku z'omwezi ziri 13 omwezi tuli mu gwa March omwaka enaku z'omwezi ziri 3 omwezi tuli mu gwa April omwaka tuli mu 2025. Mbaniliza program The Mighty Drive ebeerawo buli lunaku essaawa zibeera 2 ez'okumakya paka ssaawa 4 nze Farida Bikobere. Ngenda kubanga ate mbayisaayisaamukko mu mawulire agabaddewo olunaku lw'eggulo bwe tunaaba tumaliriza nja kuba negattibwako omukyala ali mu kwegwanyiza entebe eya Woman MP Kampala District era nga omukyala ono amanyikiddwa nga Nakandi Winifred. Tugenda kubanga twogeramu ensonga ezikwata ku bakyala n'abavubuka okutwaliza awamu. Kakati mukadde kano wenkubiririza mukwano nti genda ku simu yo, tablet yo, computer yo oba TV yo, genda onoonye The Alternative Uganda ku Facebook oba TikTok TV, ate ku YouTube ojja kubanga ate otusanga ku The Alternative Uganda. Awo nno munnange show egenda kubanga ate etunyumira bulungi nnyo eri gwe ayegwanyiza okwesimbawo on any position mu kifo kyonna mu area yonna mu Uganda. Ndowooza ate weetaaga okubanga ate you are tuned in to this show osobola okubanga ate otegeera koko ebintu bitambula batya. Politics now is commercialized. Are you ready okubanga ate oteekamu omusimbi muyitirivu nnyo anyway essente z'oziyina okulaba nti ate ogenda okwegwanyiza entebe eyo gye weegwanyiza. So no tujja kubanga tubyogerako ebyo n'omukyala Nakandi Winifred agenda kubanga aneegatako in a few minutes from now sobola okubanga ate show etutambulira bulungi nnyo eri gwe omwana omuwala omuvubuka naawe ayagala okwesimbawo tujja kubanga ate tutambulira bulungi nnyo ddala. Kakati ekiri ku mimwa gy'abantu ye Kabaka birthday run. Eno no birthday run egenda kubeerawo ennaku z'omwezi nga 6 ebeera Sabbath Sunday eno. Tujja kubanga ate tugenda okwetaba mu misinde gya Kabaka gibeerawo every nga tukuza amazaalibwa ga Kabaka. Emisinde gino gyatandika mu mwaka gwa 2014 okulaba nti ate Kabaka bateekawo enkola ey'okubanga badduka okulaba nti babeerako n'ensonga gye bagonjola. Twatandika kudduka nga tuddukira okuyamba abakyala abaali balwanagana n'ekirwadde kya fistula mu mwaka gwa 2014. Kakati enkola enezenga ebeerawo buli mwaka era nga tutera okubanga tugenda okwetaba mu misinde gino wakati w'ennaku 6 ne 10 omwezi ogwa April. Tubeera tukuza amazaalibwa ga Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri. Ono nno nga ye Kabaka ow'omulundi ogwa 36 ng'ali ku Nnamulondo ey'Obwakabaka bwa Buganda. Era abadde ku Nnamulondo eno okuva mu mwaka ogwa 1900
93 era nga Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 13 omwezi gwa April omwaka gwa 1955. Kakati gwe wasoma math olowooza Kabaka ali mukuza emyaka emeka? Tukolemu ka simple mathematics awo batugamba nga mental work mu primary olowooza Kabaka ali mukuza emyaka emeka okuva mu mwaka gwe yazaalibirwamu ogwa 1955 ate paka omwezi gwa 2025. Olowooza Kabaka ali mukukuza emyaka emeka? Kits ez'emisinde za Kabaka zili everywhere. Osobola okuba nga ate ozisanga ku Airtel Centers era nga kit egendera ddala ku mitwalo 2. Togenda nga tudduka kilometers 5-10-21 era nga emisinde gya Kabaka gigenda kubanga ate munaye gitandika ku ssaawa emu kitundu ne ssaawa 1:15. Kakati gwe munnange waguze kit oba nedda? Ako nno mbadde njagala kuwaako ka background akatono nnyo ku misinde gya Kabaka gyatandika ddi era lwaki tuba twetaba mu misinde gino. Buli mwaka tubeera n'ensonga lwaki tugenda kudduka. Omwaka guno we are preventing HIV AIDS mu baana ab'obuwala, having men nga be bakispearheadings oba nga be bakiteeseemu omukono. So nno eyo nno y'ensonga lwaki ngenda tandika amawulire gange mubujjuvu. Abakungu okuva mu kibiina kya National Unity Platform bano no munange bateseemu amakanzu ne bakyalako embuga. Bano nno nga bagamba nti ensonga zabadde 2 ezabatutte okukyalako ate embuga era nga bayaniriziddwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Bagamba nti bagenza okwanjulira Kabaka oba obwa Kabaka omubaka omulonde owa Kawempe Honorable Elias Luyimbazi Nalukoola. Ekyokubiri okulaba nti ate basupportinga Kabaka ku kozi ye gyali mu kubanga ate affronting. Okujjukiza omwaka oguwedde emisinde gya Kabaka nange Kabaka teyali mu busobozi kubanga ate agitandika wabula ate munange omwanyina omumbejja n'abaloga yasobola okubanga ate agitambuliza ddala bulungi nnyo banga agitandika. Kati omwaka guno people in suspense tebamanyi oba Kabaka nabeerawo oba taabeerewo oba omumbejja Sangalya-Mbogo ajja kubanga ate akikwatamu oba ate omuntu omulala yenna. So nno bano bakiisa embuga nga bagenza okubanga ate basupportinga cause eno ey'okubanga stoppinga okubanga spread ya HIV AIDS mu baana ab'obuwala era nga bali mu kumulamwa ogwa ending HIV AIDS by 2030. Whether it is achievable or not, it is your question to answer kubanga fete tumanyi we are in 2025 and HIV is on the rise era nga bakumenyera ebitundu ebisinga okubeeramu HIV AIDS okugezanga Kalangala Mbalala. HIV is high mu bitundu ng'ebyo ate nga asingira ddala mu baana abali wakati w'emyaka 15 n'21. So nno Kabaka kwe kugamba nti naye ka supporting cause eno ey'okubanga ate basobola okubanga bakendeezaako spreadinga okwakawuka akaleeta mukenyenya mu baana ab'obuwala. So nno era ng'ono agamba nti abasajja be balina okubanga be basaale mu kubanga ate bakulembeza kozi bweti. So nno bano abakulembeddwamu LOP oba gwomanyi nga leader of opposition Joel Ssenyonyi bagenze ate ne bakiika embuga era ne bagula kits eza Kabaka birthday run ezaweereza ddala obukadde 15 era nga bano baweereddwa omukisa okwogerako eri abakungu b'Emmengo era ne banjayo ensonga zaabwe okwabadde n'okugamba nti nabo akalulu nga bwe katambula nako kabasobedde. Wabula bano Charles Peter Mayiga ono nga ye Katikkiro wa Buganda yabagumiza n'abagamba nti balina okubanga beetaba mu byobufuzi ebiri peaceful nga temuli violence era nga era omukulu gwe bagenza okwanjulayo Luyimbazi Elias Nalukoola era naye yayogeddeko eri abantu n'agamba nti engatto ze yalinnyamu nnene wabula naye agenda kukozesa obugatto obutono okulaba nti ate akola ebyo byalina okukola. So nno gwe munnanga tannagula kiti ya Kabaka birthday run ndowooza ate osobola okubanga ate ogenda okugyefunira ng'akadde tekannaggwayo. Osobola n'okugigula ku mobile
mobile money osobola okubanga ate weetaba misinde gino. Wabula bano babadde bava ewakatikkiro bagambye nti bo kati kye baagala kwe kubanga ate government eyongeza funding mu health sector okulaba nti health sector saawa eno bagisuusuuta oba bagiteeka ku mwanjo okulaba nti ate munange efuna funding emala ate ne bagamba nti mpozi ne ba health workers okubanga babongeza omusaala okulaba nti ate bakola emirimu gyabwe nga tebalina munkenyera oba second thought olw'okuba nti baba bafuna ate esente ezimala. Ebyo nno nga babisaba ate yo parliament yatwewunyisiza ng'egamba nti esente eziweereddwa Mulago National Referral Hospital okulaba nti ate bajjanjaba abantu b'e Uganda wano ntono nnyo. Eyo ery'eggulire tujja kubanga tulituukamu, wabula njagala kutambuzaako nzire ku parliament wennyini bano nno ababadde mu committee eya infrastructure nga batunuulira ebyo ebiba bizimbiddwa mu ggwanga Uganda. Bano basimbaganye n'abakulu okuva mu KCCA era nga bano babadde batutteyo budget yaabwe ya 2025-2026 mu komiti eno okulaba biki bye baleseemu, biki can it be approved or not. So nno bano mu kwanja budget yaabwe ekyewunyisiza komiti eno nti ate okuba nti abantu abafiira mu njega y'ekiteezi mu mwaka oguwedde mu mwezi ogw'omunaana ate munange tebabadde included nti ate abantu abo babagamba nti bagenda kubanga babaliyirira era nga bano bategeezezza ne bakikaanya bulungi nnyo nti ekituufu abantu abo tebannatuusa kiseera kibaliyirira weewaawo ne ssente ezibaliyirira tebaziina olw'ensonga nti government valuer gezaako okulaba nti avaluinga ebyo ebiba byonoonese n'abikubirizaamu essente ze balina okubanga bawa abantu bwe bati aba bakoseddwa tanna kikola ekyo. So ne bagamba nti kati bo saawa eno tebasobola ku budgetinga something that is in space era nga bagamba nti bano balindiridde government value ono asobole okubanga ate akola ekyo kyalina okukola asobole okubanga basobola ndowooza okukompensatinga abantu bano kakati era nga bano bategeezezzaako ne bagamba nti n'amakubo oba enguudo ezizimbibwa mu kibuga Kampala nga ziri valued at 13 billion per kilometre of a road in Kampala era nga bagamba nti ezo ssente nnyingi nnyo ate bo wabula ne bategeeza nti it is not in their capacity oba in their powers okudetermininga essente ezo era wabula ne bategeezaako nti bagenda kubanga boogerezeganya ne Ministry of Works and Transport basobole okumanya ensonga lwaki ate amakubo agazimbibwa mu Kampala ga bbeeyi nnyo ate nga gali ku mutindo gwa wansi. Kino nno kyatabudde ababaka ne beemulugunya olw'ensonga nti nga bagamba nti amakubo agali mu Kampala ga flooding like we saw last week nti enkuba yatonnyamu katono nnyo ate ne tufuna flooding mu bitundu ebisinga eby'e Kampala abantu abamu ne kitwala n'obulamu bw'abantu abamu abawerera ddala omuwendo gw'abantu 5 era nga bano beebuuzizza ababaka babadde ku komiti kakati bano we bagamba nti it is not in their powers okubanga baproving ebintu ebimu ani avunaanyizibwa wabula bagambye nti they are surprised nti ate n'abantu ab'ekiteezi be bazenga basuubiza nti bagenda kubanga ate baba refunding olw'ebyo ebyayonoonebwa ebintu byabwe ebyayonoonebwa ate kwosa n'abo famire zaabwe nga zaafiirwa abantu bagenda kubanga ate babaliyirira. Surprisingly ekyo nno tekirimu mu budget ya KCCA. That means nti kigenda kubanga kitambulira ddala paka mu financial year ya 2026-2027 kakati gwe weebuuza omuntu w'ekiteezi bw'abanga ennyumba ye yagenda ebintu bye ne bigenda ng'alinze bamuliyirira akasente kakati abalimenti okuliyirira ne bakulaga nti in their budgeting tebakuteeseemu kakati where should people apportion the blame? Should we say it is part of the government planning? Should we say abantu aba KCCA tebafuddeeyo kubanga okujjukiza enjega eyagwa ekiteezi munnange twagiraba era bano ne baleetako ne kampani emu okulaba nti ate etandika okubanga eseeteza kasasiro ye yali ekiteezi okubanga bamufunamu ebintu ebirala ate it was shocking to us okulaba nti twadiscoveringa nti ate ya kampani eyo munnange yalemererwa ate neegenda. People say it was incompetent ekyo nno kitujjukiza ku Chrysler Road Mayors yagamba
n'agamba nti ate munaye kampani eyo teyayita mu mitendera mituufu kubanga ebaka omulimu ogwo. Kaakati munnange abantu abadde basuubira nti muyinza okufuna ka refund from the government, ekitongole ekibavunaanyizibwako kyennyini tekinaba budgetingira, era nga bano bagamba nti KCCA nga bano bagamba nti government valuer oba osobola okumuyita chief government valuer, yes, tannaba kubanga ate abawa report ya sente mmeka ezeetaagisa okubanga bacompensatinga abantu ab'ekiteezi. So for that they cannot plan for something in an estimate, nti tuestimatinge kale tuyinza kubanga beetaaga obuwumbi nga 5 kale tugambe oba 10. So ne bagamba it is the sole reason why they didn't budget for compensation of the people of Kiteezi mu financial year 2025-2026. Kakati ekibuuzo ekiri gwe munange ali mu kutulaba olunaku lwaleero, olowooza is it intentional for the government to delay the valuation of the ebintu ebyakosebwa ebyayonooneka ekiteezi, oba gavumenti teyina ssente? Olowooza gavumenti valuer ali busy nnyo tannafuna budde, oba it is something else? Osobola okuba nga ate weddamu ebibuuzo ebyo ofuna answer, nsaba ogikozese to act as a citizen okulaba nti ate ebintu bikolebwa bulungi nga bwe birina okukolebwa. Ngenda kuba nga ntambulako ngendeko ku nsonga ya National Water and Sewage Corporation. Bano nno baavuddeyo okulaga obutali bumativu oba okwemulugunya ku miwendo gy'essente gye bali mu kussaamu okulongoosa amazzi ge badistributinga wanene e Kampala wokka. Bano nno bagambye nti omwezi ogumu bwe guti munnange bakozesa ebilioni wakati ya wa 1.3 billion ne 1.5 okubanga ate bali mu kulongoosa amazzi ago ge baba supplying ge tufuna in our taps in our homes. Aga amazzi gendi mu kwogera ku muyinza okulowooza nti bagajja buzi baga pumping from the lake ate munnange ne gatuuka ewuwo. Unfortunately amazzi ago munnange gayita mu mitendera mingi nnyo, era nga aba National Water bategeezeza nti saawa eno amazzi mu nnyanja ya Nalubaale ga kiragala ga green, nti gakyusizza kala ate eyo si yeyina okubanga ye kala entuufu ey'amazzi nga bwe gayina okubanga ate gafaanana. Era nga bano bagamba nti olwa dumping esusse okuba nti abantu badampinga mu nnyanja Nalubaale kyekireetedde amazzi gano okuba nti gali contaminated. Era bategeezeza nti omuntu kati saawa eno bw'agenda n'anywa amazzi ago nga bwe gali gasobolera ddala okumulwaza olw'ensonga nti tegabeera safe for drinking. Era nga bano bagamba nti but this is because of the industrialization eze mu kibuga Kampala oba mu Uganda, nti industries ezisinga zitwala obukyafu ate ne ziyiwa mu nnyanja Nalubaale ekireetedde ennyanja eno okwonooneka ne fish species ezimu okubanga ate zitubulako oba zigwamu mu nnyanja olwa contamination ebeera yesusa. As an environmentalist ekyo nno munnange mba njagala okukivumirira, era nga ekibuzo kiyinza okuba nti how do we protect our environment vis-a-vis development of a country, because yes we want the development, we don't want tesobola kwenyumiriza kubanga we are in a third world country, but also we do not want okubanga ate twonoona obutonde olw'ensonga nti tuli mu kubanga tuyayaanira okukulaakulana. Era nga bano bagambye nti tebakyasobola kupampinga mazzi even from one ennyanja weetandikira, nti balina okubanga bateekawo obusobozi obubaleetera okubanga bagenda kumpi into the middle of the lake okulaba nga ate bafuna amazzi agabeerako kale kale. Era nga bwe bakulaga ennyanja nga bwefaanana ssaawa eno munnange ennyanja ejjudde obukyafu, naye nga munayi tebutandikireyo, butandikira wano. Yesterday nabadde ndaba akavidiyo k'omuvubuka omu ng'akutte kasasiro ng'amuyiwa mu myala. It begins with you and me munango okulaba nti ate osobola kwetekenga that citizenary responsibility okulaba nti you live in a clean environment. Ndonga amazzi bwogalaba ku screen yo bwegatyo bwegafaanana obukyafu ndowooza obulaba, era ekyo kyolaba kye bagamba nti balina okuteekawo yo infrastructure basobozesa okubanga batambulako a few meters into the lake okulaba nti ate bapampinga amazzi agali kale kale. But this is all due to you people dumping everywhere, but also boba portion is a blame nene nga bagiteeka ku industry
industries eze tulina oba ezize zijja mu ensangi zino nti zino teziyina preparation oba tebalina plan of where they will want to dump their waste. They end up nga badampinga mu nnyanja Nalubaale, kwe kulaba nti ate olaba nga amazzi agalina okuba nga gali very clear ate gafuuse ga kiragala. Ekyo nno nkukubiriza nnyo gw'alina amazzi ewuwo nti you should take an initiative of boiling your water okubanga ate weewala ensonga endala, but also okukubira omulanga as an environment activist munnange njagala okubakubiriza no we shouldn't be dumping everywhere nga akalango kaffe akatuyingiza mu program eno bwe kagambye nti tomala ganywa mazigo oba soda oba any soft drink no dumping of dumpings anywhere nti ate munnange ekyo kiyinza okubanga ate kituleetera ddala obulabe ate n'ekintu ekirala nti buli lwo dumpinga anywhere tugenda kubalaba nnyo nga complaininga nti floods amataba gasusse abamu temugenze kukola, you have missed work, they have fired you, naye nga ate you are partly responsible for what is happening in Kampala because you do not have that responsibility in you okulaba nti ate you do proper dumping of byoba oyina. Ngenda kubanga ate mpumulamuko katono nnyo bwe nkomawo ngenda kuba negatiddwako omugenyi wange ow'olunaku lwaleero Madam Nakandi Winifred Onono nga ye Executive Wide Director wa Miss China Uganda, an organization that advocates for the rights of girls and women. Era nga bano bagamba nti girls should have equal opportunities as the men. Era nga bano bagamba nti they should compete favorably in an environment that isn't being sexist or that is not discriminating against them because they are girls or women. Mpumulamuko katono nnyo bwe nkomawo tujja kubanga ate twogera ensonga za byabufuzi, ensonga z'abaana babuwala n'abavubuka. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, Rogers.